nabadde twadde tutambula mu weekend eno ne tulaba omusajja omu omukyalo omu maama Kabina maama Mabugo era ng'aga nti Bobi Wine bawaserugga oyo mwennyini ng'agezaako gamba abantu nti Bobi Wine alina okuvaayo era n'alagira n'okulagira mukyala Catherine n'alagira nti Bobi Wine alina okuvaayo anyonyole abantu be baawule politics ne music twadde tukyali awo ne zireeta mutabani wa Bidandi Sali era naye kyekimu twadde tuli awo leero ku makya abaddeyo bano aboogera ku pano zaabwe ez'aba NBS akasajja akamu kaali kakula ku mawulire nga bakayita Sabiti nako kavuddeyo ne kaga nti politics w'ennaku zino takyalina pulaani wabula wawaalaala kandange eyokolera lwaki eno gundi eno koodi ey'okuvuma abantu bagitambuza nnyo naddala abali ku ludda luli nti mmwe okuvuma mukufudde nga strategy ate nga tesobola kujjako mukulu Museveni. Okay. Masaba nga nkyali muvubuka muto esebo ewaffe Butambala jjajja yagenda nampa ebidomola 3 eby'amazzi okubijjuza esebo kati nga waliwo munnange bamuyita Nadawi mwana wa Kojjo nga ye bamuwadde ekidomola kimu esebo nava mugane jjajja toli fair jjajja yataama jjajja yankalakata emiggo ng'omanye ekinkubya muvumye kati waliwo omuyise yali ayita kyava mugamba Majjamidi omwana okuba waaki anvumye ono kyava ngamba ovumye jjajjaawo konze nedda ne mmunyonnyola nga ebigubadde ne mugamba ne munyonya ne mugamba nti nze mugambye nti naye jjajja toli fair lwaki nzo mpadde ebidomola 3 ono n'omuwa kimu namugamba Majjamidi omwana takuvumye omwana abadde akugamba nti toli mwenkanya kati kitegeeza ekyankubya mu budde obwo jjajja yategeera statement yange yalowooza nkoze eki nvumye kati njagala okutegeezaako muganda wange Masaba abantu abagamba nti tuvuma kijja lwa nsonga nti entegeera yaabwe naffe okutegeera bye twogera nti omuntu buli lw'oyogera kyatategedde ofaanana amuvumye gw'obadde okimanyi nti omuntu buli lw'obeera omugezi ennyo n'onafuya pointi y'omulala akutuuma wa lugezigezi yo kituufu kati bano ekibe mu kubaluma olunaku olwaleero nti tebasobola kutegeera statement si zaffe nze olunaku olw'ejjo nazze n'emboozi ya Riham ne Coca-Cola oli n'ateekawo mu comment section obuzibu weefuula omugezi si mukyamu okulowooza nti neefuula omugezi it's because teyategedde kyentegeeza kubanze ffe tutegeerwa nnyo abategeera njagala omuntu omu aleteyo akatambi nga yeekolera agamba gundi osinika ebinnyo gundi olinga embizzi gundi okola booti gundi okola booti era bwe weetegereze nnyo ababadde babyogera ennyo ababibungeesa babadde beefuula ab'omuffe abali mu kubyogera ate be babadde bawemula kitegeeza bazzeeyo ewaabwe kitegeeza nti bano abatono be baatusigamu batuyigiriza okuwemula twabatebuka era ne baddayo ewaabwe ate kati beeboogera nti bali bawemula politics w'okuvuma tumukooye naye ng'asobola okujja n'agamba mukyala Museveni jjanati kata nti olinga kino njagala okitegeezako aba NRM mwenna bannange tetuvuma just temusobola kutegeera buzito bwa bigambo byaffe temusobola kutegeera ngeri gye tusabika ebigambo byaffe Masaba nze omuntu singa gamba nti yeekolera avuma then oyo ye musiru waddanga asooka kuba yeekolera agenda okutuukira ku point gy'ayagala okukoona kaasooka nakwetoolooza kwerulira that's why bwendeese kino nsoose kuzzaayo mu kyalo ewa jjajja nti yankuba emiggo nga yalowooza muvumyi ng'era akyematiza nti bannanga omwana n'anvuma naye nga the fact that she didn't understood my point my message osegeera nti message yali emugamba ndajja na jjajja njagala bwenkanya
naye yaŋŋamba muvumye she misinterpreted me n'agamba omwana akoze eki Masaba omuntu singa akeera n'agamba bali bavuma politics w'okuvuma politics katugambe by the way kino njagala kibagamba waliwo faces ezimanyiddwa ennyo nti zoogera ku internet ku lw'enkyukakyuka ne wabaawo n'abantu bamwoyo gwa ggwanga ababirabanga bwe tubiraba naye Masaba bw'aba takuwemulangako yeekolera bw'aba takuwemulangako Lumbuye bw'aba takuwemulangako Asimwe bw'aba takuwemulangako Sala ke bw'aba takuwemulangako ani Kiseka bw'aba takuwemulangako Pomusisi bw'aba takuwemulangako teri wa nopu yali akuwemuddeko oyo akuwemula aba Munnayuganda webale nnyo kubanga olwaleero omuntu singa anaakeera n'akuba munnakakumbi ku kyalo sigenda ga Museveni asusse obutemu bannange newankubadde Museveni mutemu ali ataakiti ku muntu oyo akubye omuntu akakumbi ku kyalo then lwaki oli bwakuvumira eyo yonna gyakuvumidde abanupu bavuma secondary ekigambo ky'okuvuma kisinga nnyo ku TikTok eyo Masaba gwe bw'olaba kiri feya Samson Kasumba okugenda ku TikTok azinireyo pindula yemole atuuke okukomba olulimi aluteeke mu nnyindo ku myaka gy'alina Masaba olaba kiri feya ani muganda waffe ono bwana Muhammad Nsereko okubeera ku TikTok o invitinge bakadama sigamba nti tebategeera naye ogenda ku invitingiramu omwana gwe wanyiiza edda akuwalabule ng'ali stressed golowooza lwaki si inviting abantu ku programs zange nja ku invitingayo basatu abatakkiriziganya nange kubanga nkimanyi nti yeekolera itongo ayina abatamwagala omwana nvume otegeera so kyabuvunanyizibwa omuntu yenna okubeera emyaka gyo wegijja nagamba nti mmini nnungi Masaba naye si mu kkanisa n'emikolo egy'ekirabufu ojambaliddewa omuntu omukadde olina okubeera mu kifo ewali abantu ate abasengejje nnyo bwe bameka boolaba beeyambulira ku zi Facebook live naye ku TikTok byebiriyo gyogenze we bakuvumira omwana asobola okweyambula n'alaga ebyalo n'alaga amasaza kaapu n'agalaga ati ku internet oyo gwogenze okuweeramu endowoozayo ajja kukuvuma okitegeera muganda wange so bagamba nti bayeekolera bavuma abaana ba Nuupu bavuma it's because entegeera yaabwe bambi obasaasira ya wansi tebasobola kutegeera buzito bwa bigambo byaffe Masaba nkugambye jjo nakoze statement eya Riham bagezi bokka be bagitegedde naye era babadde ba Nuupu abasinga abagitegedde aba NRM bwedda bajja naye kantu gwe weegeziwaza just because tategedde kyotegeeza ye yamanyiira muntu ajja n'akugamba Museveni kino oba Bobi Wine kino gundi kino Kataha kino gundi kino nti fe ebigambo byaffe nze ndi musajja muganda mpomerwa nnyo oluwombo kyovola ebigambo byange bijjira mu luwombo kakati omuntu atali mugumiikiriza oluwombo mwendeetera ebigambo byange ayinza odduyita endagala laba ono aletedde abakendagala n'oleetera otya abakendagala bannange bano bakopi because yamanyira byakulusaniya ebijja byeyambudde so ebigambo byange mbireetera mu ndagala nga Masaba bwabireetera mu ndagala nga Lumbuye bwabireetera mu ndagala kakati bano abatali bagumiikiriza kubijjula babitegeera oba batalina bwongo bubijjula kubitegeera munnange ensonga lwaki batuyita abavumi naye era njagala okubeebaza buli we batuyita abavumi kyongerera ddala obukakafu nti ate bano baagye nnyo omuntu ali mu buyinza nga tasobola
kuyawula kwavuma oli mu buyinza Masaba naye nga tosobola kwawula muntu avuma ku muntu ayogera ku lw'eddembe lye ogenda kwawula otya omukenuzi omutemu n'omulyake nti bano tebasaanidde kubeera mu gavumenti yake nga tosobola kwawula ebigambo byayeekolera wadde binkuba mu butuufu naye byamagezi bw'ayogera ku Kibalama kamuddize Kibalamaawe bw'ayogera ku ddagala etali malwaliro kandi teekeyo bw'ayogera ku Olivia Lutaya kamumuwe kati ate gwe n'osalawo olw'entegeera ye ntono ennyere nafunye ey'omunguuba bali bavuma bannange abaana bavuma kati ate bigenda kyuka mu Masaba gwe bw'owulira nga yeekolera akuvuma naye muvumi kalas dawa ya moto ni moto gwe bw'owulira nti ebigambo byayeekolera bivuma naye muvumi Museveni bwe mba nkuvuma naawe envuma as simple as that wano musindisa abaana wiiki nnamba nga bavuma Kyagulanyi bitwale 5 nze munsindikidde abaana buli posti gyenkola muteekako abanvuma okufaanana enkima muteekako abanvuma okufaanana embizzi muteekako abanvuma obwa Ssebbijjo muteekako abanvuma amannya aga yero waliwo eyaŋŋamba nti ennyindo yange enkuba bw'etonnya nsobola okweggamamu kati olw'okuba mulaba forces ze musindise zonna ziremeddwa okunzijjako kubanga nze ebivumo tebinzijjaako kati ate mutandise okukolima ate nga nze sibavuma bulijjo bwe musindika okunvuma bampa mmere simple gwe Museveni bw'oba owulira nga tosobola kunvuma kunsaanya gula abanvuma naye nze nina enkola Masaba nze sirwana na mukongozi nwana na lubaale era mujjukira wano Musaga z'Emmengo zembaddemu ez'Emmengo baali balowooza basobola okumpangula nga olaba nakozesa amagezi mangi mu kuwabula kuba ensonga gye nali njogerako yali sensitive nnyo ensonga gye njogerako yali ekwata ku Bwakabaka bwange bwendaba nti Museveni bazuukusizza akatambi kano n'ekigendererwa nti bano bagenda kugamba Omumbejja tavumwa naye nga akatambi mu kazuukusa bakataakinzeemu ebifaananyi bya His Excellency Bobi Wine nga bo beekwasa kintu kimu Omumbejja tagambwako n'agenda mubasobolera okitegeera ngamba nno kino tekigenda kusoboka naye nga nze nali ntaasa Mumbejja kuba abaana bamu abali sensitive ennyo abalina obulumi obungi baali batandise okunyiiga ennyo bannaffe abali mu biyumba bannaffe abalema bannaffe be battira abaabwe bannaffe be baasendera amataka nenjagala mpumbe wumba omuliro ogwo nga nsaba b'Emmengo omwana ono ekitiibwa kye kinene nnyo okubeera ku TikTok mulungi nnyo okubeera ku TikTok ng'asomesa ebyobuwangwa naye singa dda mu sounds ezikola ki ezijerega abantu on top of that Omumbejja talina kutambulira mu sound ya Bad Black kitegeeza n'Omumbejja alaba bawemula bamukolera bangiridde force nze yayiwa force nga mutegeera nakwata bukwasika simu mujebale bwe ntyo nno nze nno nina enkola yange buli lw'osindika abanvuma nze abaana bato sisobola kubaanikula ngenda gufuula omulamu okumala wiiki nnamba ensi esalewo ani mutuufu ani mukyamu kati kyava ŋŋamba naye nga tuzze mu k'obuntu bw'oyingira munda mu statement yo wabadde owonya Bwakabaka bwo naye ebiseera ebisinga eddagala erikaawa lyeriwonya kakati kikyentegeeza nga bali we banyiiga ne basindika abanvuma naawe feel free okunyiiga osindika abagenda okunvuma bw'oba owulira nti bye twogera nga tubasomesa oba nga tubabanja ebyaffe bw'oba owulira nga bivuma bw'oba owulira nga gwe bikuweebuula nnyo naawe sindika abampeebuula as simple as that nze bwe nakulira mu buto nga bw'onkuba oluyikuba luyi bw'onkuba jinja kuba jinja bw'onkuba omuggo kuba muggo bw'onkwatira ejjambiya kukwatira jjambiya nze nakula mmanyi liiso ku liiso kati gwe bw'oba ogamba nti kiri obbavuma ng'ate nammwe musindika abavuma kyokka ng'ate ffe tetuvuma naawe funa abavuma as simple as that waliwo omwana omu ali ku payroll ya mwami Museveni abeera ku TikTok akubawo ekigambo ekiwemula jawo gundiyo nkakasaka omwana oyo mwali mumulabyeko
sijja mubabulira manyi we mula oyo munnange yete bamutunuulira era kyekiryoke okuwemula Kyagulanyi okuwemula Yeekolera okuwemula Masaba okuwemula Lumbuyinga bwayagala naye Yeekolera jja nagana naye Museveni nedda leka kutusiriwaza ndaba weesiriwaza wekka okutugamba nti abalambuzi baba basse mulambuzi waawa gwe bakuba essasi limu nga yabadde ambushi kitegeeza papa nga gy'olaba gye baakamya Kirumira gye baakamya Kaweesi naye ono yabadde ng'aliko ne Sinayipa bavuma nabagamba abaana ba National Unity Platform abaana ba Excellency abaana ba Bobi Wine bali bavuma bano bemugenda okukwasa obuyinza otegeera so tobanenya sigenda kunenya muntu Namasaba agamba nti abaana ba National Unity Platform tuvuma it's because entegeera yaabwe eri tulo okutegeera engeri gye tusabikamu ebigambo byaffe engeri gye tuleetamu ebigambo byaffe that's why nkugambye omuntu bw'atakutegeera asobola okugamba nti okoze ki nti omuvumi bw'atategeera statement gy'oba okozesezza otegeera kusaasira n'agamba nti Bobi Wine gamba ku baana bo balekera okutuvuma tukooyo okutuvuma then kati mpa kusaasira tasiki kusaasira osobola okukolektinga music wo mu buli library gye wamuteeka mu buli ssimu ya muntu kusaasira osobola okgenda mu buli ssimu ya muntu ku buli YouTube ya muntu library ku library tape ku tape CD ku CD flash to flash no collecting yo music we yenna n'omwezza bw'oba tosobola collecting music gwe weeyiiza omwezze kuba ne Vincent Segawa yakyogerako ng'asiramuse sajja musiraamu era tusaba Allah yamunywereze gyali n'agamba banne temuddamu kukuba music wange buli alina music wange musiimuule njagala kukuŋŋanya music wange kyamulema naye nga music wuwe then yagala Bobi Wine agende n'agamba buli muntu oyo gyali owe Sri Lanka owomu Amerika owawa bannange temuddamu kwerwanako bannange temuddamu vuma bantu baffe baatayinaako bwannannyini baatawumba baataliisa baatanywesa naye nga gwe music wo tosobola namukuŋŋanya mu bantu yonna gye yakola ki waliwo ebintu ebituuka nga tobirinaako control otegeera omuyimbi okola gwa kuyimba si ggwangako wuuliriza ate tosobola kuŋŋamba luzze lw'omaze okumpa otegeera kati Bobi Wine bw'agamba abantu mwebeereremu eggwanga livunda oli wa ddembe okumutaputanga bw'ayagala n'ekyokulwanyisa ky'alina kusaasira nga ye presidential advisor ayogereko ne mwami Yoweri Kaguta Museveni ye gwayita president atuddiza abasibe kuba yamutuukako then yoga Bobi Wine aratuukanga ku buli muntu atamanyi buli muntu gy'asinzira gy'akolera ebibi nti bannange yayogera ani gwagenda okwogera naye golowooza Bobi Wine ani gwaliisa golowooza Bobi Wine yagula ddata w'abaana aboogera obolowooza Bobi Wine amanyi obulumi gwe Masaba bw'oyitamu okusinga gwe nnyinibo olowooza Bobi Wine amanyi obulumi obusinga obw'omuzadde yafiira omwana we asobola obumanya ne tasobola bufiiringa nga ye golowooza nti ye baali basenzeko ku ttaka okulya ebijja by'abataata be kitegeeza gy'omutuma nti genda obagambe balekeraawo obukambwe ate be basinga obukambwe era naye bamuvume otegeera muganda wange wayogedde ku Baby Cool of recently yampostinga nga taddeyo omwana ng'omwana ali mu kunvuma otegeera manya nti ye ovannoonyamu mawulire kuba amanyi nze nina amasannyalaze nze ndi versatile nkola ebyobufuzi nkola music ne mummamu si mu bubi naye Bebe okujja ne statement nti abaana banno okubavuma buli muntu ku internet pankujjukizemu Masaba twali mu Gagamero family ndi omu ku bafounder Gagamero
era ndi omu ku bammemba mu Gagamero family. Nze nkyogera lunye nti nali mukozi wa Bebe Cool, omuwagizi wa Bebe Cool. Oshegera. Eseo. Ebyobufuzi ne bitwawula nga ndaba ye side gyaliko ndala nange gye ndiko nki ndala. Naye tewali kampu yali evumye ku bantu nga ya Gagamero. Tewali kampu yali evumye ku bantu nga ya Gagamero. Gobadde okimanyi nti twatuuzanga meeting y'Ekiwatule Recreation Center. Sometimes netutuzanga meeting ku Centenary Park akafo bakayitanga Lafutazi naye ngomanya ekitutuuza kuvuma bantu ngero bolyawo nga Kasimu kazi yeko omanyi kadinga ennaku zina tususseko yatukubye kituni kakati mbadde njagala tufuna abaana abakubi b'amasimu ku radio abaana abagenda ku social media n'abakola zi Facebook live era ne penge mugambye tuvume kadingo tumuvume tumuyise bubi ne bakiba kyetagisa kumulangira malalo ga kitaawe gatakolera tugenda ku kikola. Nze ne kuba mu kifuba emirundi 3 ndi mwononyi golowooza baana bameka betwalagiranga okuvumanga Bobi Wine. Kati kankubulye n'ekintu kyobadde tomanyi woyo obadde okimanyi nti Bebe Cool mu Gagamero mwe twatandikira oba mwe yatandikira emboozi ya Kenzo ali ebisiyaga nga Kenzo atutte iti Bebe Cool alaba amulese nnyo. Banji we wanti nkude Bebe Cool kano mufiringe fyo katemamu agamba nti abannupu bavuma mu Gagamero mu meeting mwe nali yali etudde ku Lafutazi resolution neita temwakkirizibwanga mu recording nti kasajja katulese tukakube chemical ki tugambe nti Kenzo muli wa bisiyaga obadde okimanyi kyava mu Gagamero. Obadde okimanyi nti buli mwana eyavumanga omuntu yenna atakkiriziganyanga ne Bebe Cool yabangako data wa mitwalo 10. Era obadde okimanyi nti nze Bebe Cool nganze yali komanda ow'abaana kati mu lumbe lunaku lumu namalako it was like 3 days offline. Sina smartphone Bebe Cool nankubira essimu kama pesa kange naye gwe kayekolera kakati ng'obuze omanyi yekolera nze kankubulira ebigambo bino nkulabanga omulongo wange entalo eno zitutuddemu kyokka goli off abaana tebakyalina muduumizi. Bebe Cool owulira ne mugamba sina simu kale enchakere ntinda tusisinkane ntinda wano mutabani we yadde wali studio ya Gagamero nenkeerawo bwe natuukawo kyava gamba yekolera oli otya ne mugasirina simu ekikulu yekolera olebeeta nnyo mulwali kiremba yekolera muwe emitwalo 7 agenda agula essimu golowooza yali agingulira lwakuba njagala oba lwakuba ndi mulwanyi wa ntalo. Of course yali agikuwogera olwadde taloze kakati oli agamba nti abaana ba Nupu bavuma just olwokuba bayogedde amazima nti emmotoka bali bavuma nze avayo nengamba Bebe Cool kuba nakyogera lwatu wadde yagamba toyingizamu mukyala wange na family nze nakyogera lwatu namugamba Bebe Cool ddala singa oba oyagala okuwabula saha lwaki toyogerako naye nze nina abantu bendaba nze era nze okujja okwogerako ku programu oba onsuseeko simasaba nso okulaba nga nenga kano masaba leero kayiseemu then nkwata essimu yange nenkukubira essimu nenga masaba naye omusajja yajja mu lujjudde n'agamba saha munyi wanjaga teyakoma ku saha n'abiyingizaamu omwana wa King Saha tata wa King Saha ne tata wa Saha yankubidde oshegeera yenga alowooza nti bw'oweebuula Saha oba toweebudde baana be njagala kibategeezako
bw'ovuma yeekolera n'omwana ngo automatically oba omuvumye oba ovumye famire yonna kuba nimasaba nagamba omukazi lwalivuma omwana wo nti kiraba obusiru bwabeewaabwe nawe aba akukoze ki akuvumiddemu nawe aba akuvumiddemu gw'omanyi Bebe Cool famire z'abantu bameka zatyobodde gwano gwolowooza nti Rema yali bba wa mukyala wa Dirisa Kenzo ali waka naye nga waliwo abaana bali ku gagamira bali ku simu bali mu kukola nti Kenzo musiyasi omwana Sempijja lwe yafa gwe gbuuzo oba tekyava mu gagamira ebiboozi asaddaasa omwana gwolowooza nti oba totyobodde famire ye nemugamba naawe mmanye ekyama kya mukazi wo osiiba otujerega ntunywa enjaga banywa enjaga nemugamba naye naawe mmanye ekyama kya mukazi wo kyesigenda kwogera kuba saagala biyingiza mu mukyala we mukazi wattu tabirimu ngenda kufa neyeekolera ofe nange gwataasoma olwane n'omulwanyi w'entalo gw'omanyi nti naawe yazikuwanguliranga olwane nange gw'omanyi Bebe Cool abaana bagagamiro beyantekako nga balina okunvuma nembazira nga buli bavuma nomba mukulu buli bavuma nomba mukulu yalwadde nampowa kati juzi nalabya postinze mwannyinaffe Kadamba eyanvumye nenga gwe kati nkulina awo wenkwagala olina kulwana nange sina Bobi Wine wamutadde kule ate nange mbulayo omwezi gumu muveemu nawe muwaddeyo omwezi gumu muveemu mukwase kapiripiiti kuba ate nange ndabye entegera yange zitowa nnyo omusajja ayigibwa gavumenti ennamba nwanagane ne Bebe Cool Museveni nze gwanoonya twogere ate nwanagane ne Bebe Cool yanoonya Museveni ogamba oli mwana minisita ate nze ndi mwana wa Jeno yaleeta gavumenti mu buyinza taatawo n'afuuka minisita who is big it's me otegeera so ebintu ebyaliyo mu Gagamiro famire z'abantu nnyingi zalumbibwa emboozi y'ebisiyaga yatandikira mu Gagamiro omwana ono City Rose baamitanga Sempijja yagwa kagaali kabenje ke baafuna ne Patricia byava mu Gagamiro gw'obadde okimanyi ono omwana Patricia so kati azannya ne basibyo naye Patricia omumanyi oyo mwana mutegeera oyo gw'obadde okimanyi nti mu 2017 ekiboozi kyava mu Gagamiro mbu Kenzo yafunisizza omwana oyo olubuto ne balugjamu ndeeta bwino kali mmwe muntinkudde so nze munnange zonna masaba nze sina lugambo ndi musirisi era ne bino saagala abantu bannaye mu byogere bikome wano gw'obadde okimanyi mbooze yava mu Gagamiro naye mbisirikidde kati ate Gagamiro boss gw'ogamba nti ki nti bali bavuma gw'omanyi abantu be wavuma oli n'asasula omwana data nga balina kuvuma mutabani wa Bobi Wine mimwa mibi byava mu Gagamiro bino byeggamba gw'obadde okimanyi nti bingi byesijja kwogera kubanga kale era werekeramu ebyomunju biba byamunju kuba ate bwe nayogera ennyo naye tojja kunneesigisa bibyo era kituufu ozegeera so byembamenyeddeko bye twakola mu Gagamiro gw'obadde okimanyi nti mu Gagamiro gye twakubira ziza bafana ne tussa kariya ye musajja wattu kyonna kyali olwaleero gw'obadde okimanyi nti twateekako ziza bafana ekivvulu nga tulaba zze n'amaanyi mangi kyokka tumala okukimuteekako Bebe Cool ali ku Serena imagine omutima omubi nga bafana ali bugogo ne tuyita mu Jennifer Musisi naggala ekivvulu kya bafana kwekyo obadde okimanyi kati omuntu omubi asinga oyo ayagala aliwa abo abaana bakiwoko singa babaddewo wano nandirese bo ne bakoleza ku Bebe Cool bye yabakola ate nga birimu n'ebyawongo naye saagala kubyogera omwana eyali ne Bebe Cool mu mmotoka Rasta Tony nga Bebe Cool aveerira
Emmotoka neyabika omupiira ne bagwa good enough Bebe Cool ne mukyala we mukama n'atusaasira kuba Bebe Cool kya bugagga kya ggwanga by the way sinza kuga nti njagala afe ayina baanyumira abamwagala nange ojja kwesanga ne bakyala bange mbakwanidde ku nnyimba za Bebe Cool era mukama yatusaasira Bebe Cool naawona omwana oyo n'amenyeka bbaka booni nze njeyitira bbulaaka bbuuku n'amenyeka bbulaaka bbuuku dine eggumba ly'emabega bbaka booni anti nze nakula njiyita bbulaaka bbuuku omwana oyo bw'amenyeka eggumba owulira yesebo tuwulira sebo mukama Bebe Cool Ameria kyambadde yamuwa miliyoni 10 ez'okujjanjaba omwana oyo Bebe Cool wajjanjaba omwana oyo wasasula sente ezirina okujjanjaba Rasta Tone Bebe Cool Rema we yagenda biki ebyaddirira Rema we yagenda biki ebyaddirira kati nkubuulira olutalo lwa Kenzo ne Bebe Cool olutuufu we luva lwakuba Rema bino saagala bimuyingizamu mukazi mufumbo ne ffenna tulina past akkirize naye muweteremuuko katono owulira muganda bwe tuli tuwuliriza sebo Rema bw'agenda ewa Kenzo wajjawo olutalo ate laba Kenzo watuuka ekiseera n'awangula BET akututteko omukazi akututteko international award kyokka nga gwe investinga kingi nnyo awo olutalo lwatandikira era mujjukira Bebe Cool olunaku lumu yaga Kenzo yeeyita mwana muto abaana bato bamera ekiwalaata Kenzo nakuwa oluyimba baluyita sawuli yako nga lukuba mukama waffe Bebe Cool wamukwana n'agaana from me that I know Shege. So, ebintu byonna Kenzo wa Illuminati, embozi ya Illuminati mujijjukira. Esebo. Oshege. Twagitandikira mu Kagamero. Nga Kagamero boss ya Jibala. Kenzo ali ebisiyaga. Ebyo byonna byali mu Kagamero. Era sometimes ntunula no Jose Chameleone muganda nge ngalowooza nti Bebe Cool amwagala nnyo buli we baafunangamu obutakkaanya nga Bebe Cool yaŋŋamba yeko okimanyi nti mayanja njoze omanyi Bebe Cool we yabanga alina olutalo lwayagala okumulwanira nga mpita mulongo wange esebo omanyi yekolera nze kankubulira ebigambo bino oli mulongo wange naye mayanja Mayanja nsuseko tuzuukuse Byeyakola kale oyika Bebe Cool Bebe Cool wanakusekera Bebe Cool ebbali nga yakusindikidde abagenda okukusaanyawo tumutandike tuzuukusemu Byeyakola omanyi Mayanja obuzibu bw'alina takimanyi nti nze ndi mukulu we omanyi Bebe Cool ayagala ekitiibwa wadde tamanyi kwewa kitiibwa Gira muganda wange uliriza Bebe Cool ayagala ekitiibwa wadde nga ye ng'omuntu tamanyi kwewa kitiibwa era kikakano kikaka by the way you cannot force anyone to respect you respect reflects through the way you treat people the way you behave bagamba yekolera teyasoma ologwaro ogedde yes osege yamugana ni yes so Bebe Cool mu batugamba nti tuli bavumi gwevaamu kiddamu Bebe Cool mu batugamba nti tuli bavumi gwevaamu kuba ekyo nkusuniddeko busunizi ekyo nkusuniddeko busunizi Bebe Cool agamba nti no politics wa kuvuma Bebe Cool tompangako kakadde kalamba nkagabira abaana bavumese mu jungande ekiyenje mu biseera bya boycott tompangako kakadde nkabunyisa abaana ba Gagamero family
bavume Ssemujju Nganda mu biseera bya boycott every musician who sang Tubonga Nawe with Museveni. Yekolera bwino ye naye yagala kumujja y'abantu okusasula abaana abagenda okuyita Ssemujju Nganda ekiyenje. Today the same person agamba nti respectinga nnyo Dr. Besigye mu biseera bya boycott wavuma Besigye emirundi emeka ku mpewo. Abaana nga ba Jonaiga, ba Sultani Faizo, ba Simanya Joy Shantero, n'oyo Calvin Kayanja. Babuuzo bate bafunangako message okuva gyendi. Tuli mobile money 10 nga yakuvuma Ssemujju Nganda na Besigye. Era nga Ssemujju Nganda tumuyita kiyenje. Nga gundi ani ono onani Dr. Besigye nga twamukasako maaso nkanumbu amaaso gamulinga ebbwa. N'otuvumya Dr. mu maaso gamulinga ebbwa. Bebe ku twagamba nti politics w'ennaku zino wakuvuma. Bameka be wavuma mu 2016. Life y'abantu bameka b'osaanyizaawo ng'abaana bakuba propaganda. Kwe kyogamba nzo okujja ne nga Museveni mulago teriiyo ddagala oba Museveni kino kinene nnyo okusinga okuteeka ku muntu ekyobusiyazi n'ekyobwa Illuminati ekyokusaddaaka omwana gwe yawa platform mu luyimba nti City Alos mu yamusaddaaka. Wewe wacha maneno njagala okikutegeezaako. I can kill someone with facts, not with gun, not with panga, not with hoy, not with kasare, but with facts. Baby, cool. Leave us alone. Most of me, leave me alone. You know nothing about me. Gomani, Bebe cool. Mugagamero, ye walinga chitwaitanga character assassination. In Gagamero cool. Twaina chitwaita character assassination. We can't kill you without touching you. Tukusanyiza career. Sisa bafana wali na ebola tolabanga ya fedda. Goloza Firebase yasanya obafana. Leon Island yasanya obafana. It was we Gagamelians who killed Ziza Bafana's career. It was we Gagamelians when I was still working with the man himself, Bebe Cool. So Bebe Cool, njagadde kulagako bulazi nti gwevaawo actually gwevaawo. That's what I can tell you. Gwevaawo. Otherwise ojama kita chirenge chifuwo chizamunda ano chachireta gadange yakolera oja chifuwo chizamunda wayogedde ku sabiti yagambye atya sabiti no yali ayogera yali akola nnyo kugundi ku TV eyo NBS naye kati yafuna omulimu akuutira maama Kizigo ndoza yamukwatidde ensawo yaze n'agamba mbu politics w'ennaku zino takyali munyo debate politics wakuwawaala buwawazi. Okay, thank you. Politics talina kubaawo osegeera kubanga ate mmwe gwali mulimo gwammwe kwe mu debatingira osegeera twagala kumujjawo fe twagala kumujjawo njagala okibajjukiza fe politics twagala kumujjawo osegeera kubanga mwe politics gye muli ategeeza kutta fe gye tuli ategeeza kuvuma nga mugambye sibe kiri kati aveewo abavumwa baleme kuvumwanga n'abattibwa baleme kuttibwa era bwe tumala okukyusa Uganda politics ow'okuvuma n'ow'okutta aveewo abantu baddeyo mu byabwe bakole ebyabwe byomwaddewo naye ng'otukoleka nti politics takyanyuma sure. How can someone okola statement ng'eyo kwegamba bo politics owabwe anyuma yono wokutta abalala basirike yowokusiba abalala basirike bakuwe mu ngalo kwegamba
Tachanyuma yabanyumiranga luli nga muli ne basiru bannammwe oli n'omukubo oluyi ebintu ne bisigala nga biri nnomo n'otatta omujulunga ebintu ne bisigala nga biri nnomo kubanga akagoba kaali mu ngalo zaabwe n'otannankunda muwanga ne bisigala nga biri nnomo n'otalonda Nyakairima nga tewali bagenda ku questioninga n'otakazini kakati kuguno omulembe mutuufu bw'agamba nti tebikyabanyumira kubanga ku questioninga abantu babuuza accountability omero tango okola mu ofisi ya Nitamonge ono yazadde omusota anja Nitamonge yazadde abaana babiri naye omusota nkwegayiridde tubyogera kakati obeera otya nga okola mu ofisi ya Nitamonge nga kayeekole eno kajja ne kamulizoninga out ne kamugamba balumbuyira noga nti binanyuma I can understand tebinyuma kuba tekibawa gaapu kubinyumisa abaana b'omulembe guno mwalinnya mu mugaati okitegera kyekyo nno muganda wange genda kumulamu oyanziza muganda wange ensonga eyo ogitemyeko nnyo nakyo obudde nno ssebo tubututte naye banne mujja tusonyiwa tukyalina n'ebyokwogerako omulimu gwo gwa kusharinga ate bw'oba oli willing eno program osobola ogiteekamu akasente n'olw'omukaaga olujja ne tutandikira awo muganda wange yeekolera wabaddewo ensonga omanyi ffenna tukola emirimu gya njawulo ku social media kuno era nga tulina bannaffe abakolera ku Facebook nga bo bakugu nnyo ku Facebook naye tulina ne baganda baffe abakwata app eno eyakajja ndabye nnyo emabega nnyo nga balumbye omwana ono oba muvubuka munnaffe oba komuredi munnaffe muganda waffe ono waliwo ekibooziboozi ekijja muganda waffe ono waliwo ttiimu y'abantu abamu gye saagadde kuwanya obudde naye mbadde njagala tukyogereko waliwo muganda waffe awangalira South Africa eyo bamuyita Umaru Kisekka omwami ono akola activism ku social media kuno ne ku TikTok eyo naye waliwo ekintu kye bagezaako okuzimba era nawulirako kiriika emu ng'egamba nti President Kyagulanyi yakola bubi okugenda n'asisinkana omuvubuka ono bukyali kikonfaminga nti Kyagulanyi sentamu yamuvuma n'avuma abantu n'ayawulayawula mu struggle era nalabyeko n'abantu abamu mu gundi muno abali ku saidi yaffe sijja omanyi nze njaga nnyo n'enjogera eno program bagiyita namwatulira nalabyeko muganda wange Mighty Family buli lwaba akola live ye awunzika akuba omwana ono naye nze ŋŋamba nti twandibadde tutunulira nnyo omuntu kyagattako bw'abanga bwagattako wanene nnyo ate nze ndaba twandibadde tuwerokaminga abantu bangi nnyo tube nga tutwala ekintu kino mu maaso ganda wange ekintu kino gw'okiraba otya yeekolera siringa alumba Sami naye Mighty Family Sami gwe bw'oba wakolako statement ng'oli ku live nti ng'okutta ejjambiya oyambadde akakofiira ka Nuupu ebijjambiya ne bituuka ne bigwawo e Masaka mbagirawo n'ogamba nti Segawa Museveni teyamuwambako mmwe mwamuwamba muvumaganye Museveni nti awamba abantu enkya n'ojja ne weetega His Excellency Bobi Wine n'ofuna ekifaananyi sina kumwetega n'ojja oba oluusi nagamba owaye abantu amu feelings zireka zibavuga bwe bati omwana ono alayika yalina feelings ze ku lw'engeri gy'ayagala eggwanga lye kakati gwe bw'aba yasobola okusisinkana ate ogamba otya nti talina sisinkana ku Kisekka atawemulanga nako ekirala Bobi Wine yasangako ku Kisekka ewakaawe Bobi Wine yakyalira Kisekka olukuŋŋaana lwaliwo era bonna abajja baafuna omukisa okukwata ku president mu ngalo okugwa ku president mu kafuba Sami ensonga ndowooza gye basinziirako ga nti Kisekka avuma ndowooza bino ebyono eyagwa wesagala kuwa platform mulabyeko waneeno sebo leero wabaddewo ate yagwa talina bookings nti olw'okuba Kisekka yabirimu kakati bannange kati today alien yakulaze nti waliwo post efulumya agenda kuyimbira ewa muhozi abadde wakuyimbira wa MK wabakani era okyalina Kisekka abantu abamu muba backward nti temusobola kubirengerera wala kati abasooseyo okulengera afuuka mulabe wammwe kibi nnyo nti omuntu ate akoze statement eyo anyampye emirundi mingi simanyi oba akikola with intention oba feelings zimuvuga kubanga nze saagala kukotinga muntu obubi masaaba
omuntu feelings ziyinza omuvuga olw'obulumi bw'ayitamu n'ayogera ekigambo ekikyasinza okuba ekikyamu nga naffe kitusuuliramu naye oba oleka bebi kwate bwe kayonoona totuga katuge okassa n'okayonja n'omala n'okola ki n'okalera omuntu yakola statement nge ffe twawamba omuntu lero nga twalavumaganya gavumenti ya Museveni bannange okutta ebijambiya tugenda kusamaza mawulire sabinene nebigwawo emasaka olaba ggwe waweebwa omukisa n'osinkana omusajja n'ofuna ekifaananyi ekyo nno oba yasiniikinga oba yakifuna mu makubo matuufu naye ate omumala okiseka gwe yavaayo nogamba Bobi Wine talina kiddako bayina wogeze n'oleeta akagamba nakulaba n'okuba ne screenshot nti bandukuba Antony Muwedde president azze n'andaba wemikisa kanjogera ku nsonga eyo yeekolera ogenze n'onzijukiza akantu ako kubanga nali wano muganda wange n'akola statement nti Bobi Wine naye talina kiddako ate ekikwewunyisa ku Kyagulanyi ye gwayogeddeko bw'atyo najja n'amulaba live ne bakuba ka screenshot n'akateekayo chance n'amanya nti oluusi feelings zimuvuga oba ki then Bobi Wine wakoze ensobi okusisinkana mumalu kiseka aliko ebigenge Bobi Wine wabeera ku mikolo president waffe omulungi waliwo aba NRM ne bajja ne bamwetega oshegera muganda wange ne bajja ne bamwetega namuwa ekifaananyi kubanga guli mukolo oshegera waliwo lwe twali mu kkungu bagira obasse baana oyo Museveni ne yeetega Bobi Wine n'amuwa engalo akwatemu nga Bobi Wine omugunjufu namujja mukwata mu ngalo ate wumala kiseka idiots kyan idiot amaanyi ge batadde ku muvubuka wumala kiseka oba olwokubandooza gyoli njagala okugamba nti buli kyolitamu kyekyo kye nayitamu ate goli wa mukisa nti toli ku ground nze nali waka ku ground nga buli lunaku debate yeekolera avuma gwobadde okimanyi nti bagiza ne mugwokutaanawo yituli yakafa buli avayo yeekolera buli enjoka lwe zikaabanga nga waakamira empeke ne zeekyanga manyira eddagala ttuufu likola zino umalu kiseka enjoka eddagala lyoli mu kuziwa liri mu zitta ziri mu kwekyanga ate buli lwolikolanga omulimu ne wabula wa complainingako manya nti togambayo naye kiseka ensonga lwaki bakwogerako kitegeeza ogambayo boyi oli wadala tweyanza ge Buganda ge yeekolera babottola amabina ago obudde butuliridde empindi naye tugenda kugezaako okujjabulajabula Buganda ge yeekolera olw'olunaku olwaleero olina akantu k'okoze kabadde ku mukutu gwo naye mbadde njagala naawe okayiseeko waneeno kubanga ano tulinawo abantu baffe abatafunye mukisa olunaku olwaleero tubadde n'abakungu babiri omubadde Eddy Bwanika abadde ku CBS radio ewulirizibwa abantu ba Buganda ne Uganda yonna bambuuziza ku nsonga z'ababaka ba parliament okwekyanga ne bafuluma parliament olw'okubanja abaana abaabula oba n'okubanja accountability ku bibaddewo amukulu wa Eddy Bwanika abaddeko n'omusajja omundoozi ojja kuba omutubuulira ono wa FDC nabo balina ebigambo naye Eddy Bwanika tumwogerako specifically lwaki Eddy Bwanika yagira ku kaadi ya National Unity Platform ate njagala omanye nti radio nga CBS ewulirizibwa kubanga egenda paka mu kyalo abaddeko ne bamubuuza ku nsonga eyo n'agamba mbu ye politics we si waakulinnya ku mmeeza era yali willing okwongera okulagana ne Museveni okulaba nga bayamba bannayuganda njagala kubuuza muganda wange yeekolera Eddy Bwanika nga bw'omulaba nga ali ku kaadi yaffe ya National Unity Platform ebigambo bino byayogera bitwongerako ng'ekibiina bitunafuya byongerako ku pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu n'okutwala eggwanga mu maaso oba bajagamba nti ffe tuli badikiteeta kati mba mugamba nti gavumenti emujagala kitegeeza nti Museveni lwaligenda buli muntu abadde mu gavumenti ya Museveni ajja kuba talina bwogerero wano e Uganda
Masaba. Yes sir. Omwana wa pastor wawagira ekyabasajja okulya ebisiyaga n'abawala okweri ebisiyaga. Kiba kyongera ku family oba kiba kitoolako? Of course kiba kitoolako. So Masaba Abedi Bwanika ali mu family y'aba pastor mwana wa pastor ne yawagidde abasajja okulya ebisiyaga n'abakazi okweri ebiki. Tikitegeeza ekyo. Tikitegeeza. Omwana wa Sheyi awagidde abasajja okusamira. Omwana wa Sheyi awagidde kisaddaaka baana. Tegera. Yes sir. So ne munanga Abedi Bwanika era sinza kumwewuunya nnyo. Mwononereko obudde bwange nnyo mwononereko amaanyi gange nnyo ngambe bannanga Abedi Bwanika kubanga Masaba munsi muno singa yeekolera alijja naawe mula oliga muganda nga abadde atyo ne full figure yes. Bad black we bawemula bebaffe otegeera talizeti oya Abedi Bwanika omutuufu bamuyite wali ekikukunadde muwanikire buwanikizo oti ssente zirengejje ziti olaba yavaayo naawe obujulizi ku gundi ku mulembe gwa Besigye nti akalumu 7 ke yabba kaali temwali na kubba naye lero sigenda kunenya Bwanika nja kunenya nnyo vetting team kubanga obubonero bwa Bwanika kuva mabega bwaliweraga ne bagamba nti omuntu omuwomu kisa naye sitani talokoka. N'ekirala kye nandibadde ngamba ku nsonga eyo yeekolera nga tugenda ku kasembayo osanga n'abamukyaza bano balina ekintu kye baagala okuvuga tugambe nti ne ttiimu zino ezikyaza katugeze radio TV eki baba bakyaziza nga bamanyi nti bagenda kunafuya oba babagamba nti oyo gwe mbamukyaza siddako nno nga tonnagenda wala omanye ekisinga okunyumira waliwo akantu kenzukidde mukaku yali ku TV mukaku yali ku TV n'agamba nti ababaka bannuku ebitundu 7 ku buli 100 yabatwala parliament kyokka ye yalemu okwetwala mu parliament. kwegamba yete erina logika agenda mu parliament naye yatwalayo ataano yatwalayo ekitundu ky'ababaka yatwalira ababaka ebitundu 7 ku buli 100 ye ne yeremu okwetwala. nga todagenda muganda ageekolera sibula abantu kale sibula abantu yenze yeekolera itongwa sibula abantu tuve wano Uganda ageekolera Madam Sajo kakuleke ogende Madam Sanyifu nnyo okubeerako wano omulundi guno ogw'olwaleero mwebale nnyo mwenna abalabye program eno okuva gye yatandikidde paka eno gye tukooyedde temujjangu oko mwebala okutuwanga ku budde mwebala okutwasikanga ku budde ni ku budde mugatteeko ddata ekyokulya mikumwano n'ekyokulya kale oyo nno muganda affe yeekolera abaagala okusponsoringa program eno we beekukoledde genda ku mukutu gwa yeekolera music analyst enamba eyo kweri teekako data waffe teekako kasoda bwebanga program ekukoledde bwetyo bwe tutemaatema ensonga naye sigenda kwongera ku bigambo muganda wange yeekolera byayogedde kuba nange mmanyi program kyemmanyi muginyumiddwa era tubasuubiza nti olw'omukaaga olujja tujja kwongeramu ebinono oli waddembe okuyimira naffe ku program eno ng'otuukira muganda wange yeekolera enamba ye always ebeerako ereeta amannya ga Abdul Kikomeko eno ye parliament y'abantu program gye mwalonda ne musiima ebeerawo buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 3 paka gye tukoowera mwebale nnyo baganda bange supportinga okutuwa amawulire okujja mu inbox ne mutereezaamu thank you very much ngenda kusembayo ngamba abaganda bange week eno oba omulamu gwe tulina okubeerako tulina okubanja ba political prisoners tulina okubanja abaana baffe abali mu makomera aga military tulina okubanja akalulu akabbibwa kubanga
Museveni twamuwangula era ndi wano okugatta amaloboozi g'Abannayuganda bonna okutegeeza ekibiina kya National Unity Platform tituli wano tulindiridde feeze ey'okubiri etandika ddi kubanga twali tusitudde omusinsi nga Bannayuganda bonna balina timetable ebigenda mu maaso nga tumanyi nti rero tugenda kubeera busiya ne twetegeka gavumenti ya Uganda oba Bannayuganda beetaaga kukuumira ku bunkenke buli kaseera gye tukoma okutuula ne tusirika ye Museveni akwata omusimbi n'aguywa mu music abantu ne batamiira ne batandika okuva ku mutwe ne batandika okuwenga ne batandika okuva ku musonga tuyina okubanga Bannayuganda tubakiipinga buli lunaku nti Museveni agenda leero so negase mu Bannayuganda abasaba timetable ya second phase era tujagala mu bwangu kubanga gye tukoma okucerewa Bannayuganda balinga baana bato uyisaamu ennaku bbiri baddayo ne beebaka naye bwe bakiipingira ku timetable babeera active. Museveni tetulina kumuwa budde kwerowoozaako we twakoma we tutandikira abatudde ku timetable mujanguye byonna bye mukola mu byanguye kubanga obudde tetuyina. Bannayuganda bakyamuka mangu ate bazikira mangu temwerabira essaawa ya kunoonya kulabanga Museveni tumubuuza otulo eyo yensonga yaffe. So n'obugambo obwo munzikirize mbasiibule Mukama abankuumire Mukama abanjagalire mwenna ababadde ku program abasharinze abalayikinze abakoze buli kimu mwebale nnyo mwebalire ddala kano ke kasembayo muguleewo Twitter muguleewo Twitter ekola muguleewo TikTok ekola mubeere focused tumanye lwaki tuli wano kubanga abasajja tubatadde ku kisenge batusudde waawe ebiboozi simanyi gundi aze ne tulemera ku musonga tubeere focused. Bw'oba tolina byakwogera ati siteekako ekifaananyi kya Olivia Lutaaya bw'oba tolina byakwogera ati teekako ekifaananyi kya Kibalama bw'oba tolina byakwogera ati teekako ekifaananyi kya Rita Nabukenya tubanje justice. Don't be diverted. Bwetyo tugenda okuwangula abasajja bano. Kama abankuumire. I sign out. Bye bye.